wano. Nze teri gaali esobola kunnona. Musumba kiddemu ng'otunudde mu kamera ali. Teri gaali ensobola. Tebasaagirwako. Okitegeera. Era gwe obanga olowooza nti oli mu kuzannya, oli mu mbugwe oli wa kabi nnyo. Gwe Fangoni kyokola withdrawing from the battle. Kyengezaawo kubagamba kino tusooke tugende mu Magombe. Mu Magombe afuga yalya munne. Owakabuli. Yes. Awangula n'atta yakukwata n'akulya. Mu Magombe vampire awangula munne yanuna munne musaayi. Kwendi. Mu Magombe omuzimu ogusinga munne maanyi oba musambwa ogusinga munne maanyi gwe gufuga. Bya maanyi si bya kalulu. Si bya ddembe. Si bya kalulu. So bwe tuba nga tugenze gamba nti gaali ya alien ne gaali ya palaso. Kubanga alien mu Luganda kyeki ekimenke. Alien skin, ate skin. Olususu lw'ekimenke. Eba byetuma kutiisatiisa. There is nothing behind. Oh, there is nothing behind. Yes, kutiisatiisa ng'oli bweyita omutujju. Kati oli musamizeewo gw'okyaza bamuyita bati. Aliuda. Musamizeewo gw'owakyaza wano Expo. Ani sooka. Kabona Serukeera. Erinnya lye eryo. Kabona Serukeera. Anti kati kingezaako kiyeetuumye kyekyo kya presenting Magombe. Expo TV to the world. Mikwano gyange mwebalire ddala oli ku Expo tuli ku Ubuntu bakubireko kifo kirungi nnyo. Bw'okoma ku ekyo ogenda kulaba ebintu ebyenjawulo bingi wano. Balina halls ennungi, balina compound, balina ebyokulya n'ebyokunywa. Ate aba Cambridge ly'essomero ddungi. Mikwano gyaffe bali wano mu kibuga wano kilometers ntono nnyo okuva e Kampala. Ekifo kisirifu, environment esobozesa omwana okusoma ate ng'omwana bw'omutwala kusomera ebisinga byonna abisanga eyo. Ab'Ekisulo, de Keya ne Kindagaten so mbatwalira abaana so bawa omwana emyaka gyonna amala ku kibo ne babeera nabo ne bamusomesa. Musumba Edward nsanyusa okulaba. Yesu yeebazibwa. Amina. Mbuuza ku balabi. Abalabi mbabuziza ababadde bawagira mbiko kama bampeera omukisa eddoboozi lijjatereera mpola. Mbiko twavuddeyo n'obuwanguzi. Musumba namwe abalokole mulina eggaali. Nze nina eyange. Olina eggaali? Eyange bagiyita Heaven Melodies. Gaali y'abayimbi ba gospel. Ekuba engatto? Yange ekonkona sitaani nkuyitiramu kuyimba. Kitegeeza gaali ekkirizibwa buli wamu. Group si gaali. Gaali kyekintu kye balinya ne balumba nga bayeekira. Tugiyita gaali nnaku zino tugiyita eggaali. Nga bw'oli eggaali ya Alien Skin, eggaali ya Palaso, wakati ezeefuze eggaali wano. Era toyogera kibi ku Alien, eggaali ekunona ne wano. Nze teri gaali esobola kunnona. Musumba kiddemu ng'otunudde mu kamera ali. Teri gaali ensobola. Eggaali ya Palaso yanonye eggaali ya Fangoni. Amayirungi gonna ne bagayiwayiwa ne abo bo beesobola. Bw'olowoleza eggaali kubanga nze sirina buzibu n'omuntu. Kyovola anakugamba musamize yafa ne bamuteeka ku fuso ng'azimbye Katonda ng'amukubye oluyi nga yeepankira ku crusade zaffe eza Katonda. Musumba embeera eyo gwe kusiigira kifaananyi eri mu Uganda kati nti abayimbi bano abandi badde ng'ekyokulabirako bakubangana ku the extent beeyonoonera ebintu beeyiwa emisaayi banatera nakwetta. Kyengezaawo kubagamba kino tusooke tugende mu Magombe. Mu Magombe afuga yalya munne. Owakabuli. Yes. Awangula n'atta yakukwata n'akulya. Mu Magombe vampire awangula munne yanuna munne musaayi. Kwendi. Mu Magombe omuzimu ogusinga munne maanyi oba musambwa
ogusinga munne maanyi gwe gufuga bya maanyi si bya kalulu si bya dembe si bya kalulu so bwe tuba nga tugenze gamba nti gaali ya alien ne gaali ya palaso kubanga alien mu Luganda kyeki ekimenke alien skin ate skin olususu lw'ekimenke aha ebiba byetuma kutiisatiisa there is nothing behind. Oh, there is nothing behind. Yes, kutiisatiisa ng'oli bweyita omutujju kati oli musamizeewo gw'okyaza bamuyita bati aliruda musamizeewo gw'owakyaza wano expo ani sooka kabona serukeera erinnya lye eryo ye kabona serukeera anti kati kingezaako kiyeetuumye kyekyo kya presenting Amagombe nze bwe ngamba ndi musumba w'ekibuga oyira oba otegedde mbu mpozi agambye yeki abayimbi beetuma bwetu beetuma bwetuumi kale mwana soda alien skin kale mwana soda ago yagala soda nnyo tokiraba naye ate kyamaanyi nnyo mara oba bakwongere soda kakati tutunula mu nsonga zino waliwo mission ezaweewa Amagombe ne ziweewa abayimbi ba wano naye abayimbi bonna abasinga baali bazeewalama wano waliwo omusajja waliwo aba spiritual fathers ne ba spiritual mothers ba evil spiritual mothers ne ba evil spiritual fathers era nze nga nkyogera those people ba initiating abantu abavubuka abaliko talents ne baba initiating kuva Magombe ne babateekawo what we call favor ya stand powers ukitegeera basobole kubeera nga ba initiating abavubuka mu grupu zaabwe era wano mu kibuga egaali ezasooka emu bagiyitanga Gagamel endala bagiyitanga Lion Island eba yeeyo endala bagiyitanga Firebase eyo ho butaano egedde ku gaali eyo gaali eyaddala ezo gaali Secular Music we Uganda zagiwanirira naye nga ebintu byabo babikola secretary mu secret mu kyama tebyali mu kamera yes naye era bw'obuuza ebiseera ebyo bakubuuza bw'oba muwagizi bakubuuza oli ogwawa mu Lion Island mpozi wali ogwawa Firebase up to date mwe ab'omuliro abookya Firebase the ghetto gladiator president of Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Center Solomon Kampala bawa babi mbanda wa Kabaka oyo atambuddemu president wa Omurundi atambuddemu nga gaali ya Firebase mumuwulidde ebiseera vice yali buchaman okitegeera taata ate ne bebekulu yava mu Firebase nga tanakola gagamu kyonna wekiri tuleza abayimbi bangi ne Dikenzo yaliko mu Firebase kyonna kyekiri home of talent kyonna kyekiri girl of the girls kyonna kyekiri kakati lwaki mbalaga kintu kino nti bw'oliremererwa kumanya ekigenda mu nsi y'ensi ate ng'oli pastor kubanga kyemanyi comments ziyinza okulaga kirala bw'olirema kumanya nti Magombe kyegakola wano n'abantu byegakozesa oba ne system eya stan ngeri gyetambulamu wano mu Uganda maybe mu nsi gy'ozaaliddwemu maybe Katonda bwe yakuzaala nga bw'olaba Yesu bamuzaala mu Yerusalemu ng'amanyi bakabona amanyi bano Bafalisaayo ng'amanyi Bayudaaya nga buli muntu yenna akuze ng'akoze eki ng'amutegedde ng'amanyi kubanga kyalwanyisa aba amaze kola kitegeera nti nwanagana n'ekintu bwe kiti ne kiti hati saawa zino za Kerode kitegeera so naffe afa abasumba abatume ffe
tumanyi engeri sitaani bwasitula ettiimu z'abavubuka nga azitwistinze oba tukigamewo kiki nga azitwistinze. Muno mulimu ma spiritual fathers kasaalaba ono kibuli kye kisoboka banga wa sitaani olina kubanga n'omutima baguyita ki kibuli ekirala ro kubanga sitaani aswagamba genda ofumite gundo oli omutte and you do so. Yes, n'okikola. Kakati lwaki mbagamba bwe nti ndi mu kubasumira industry ye Uganda yasachula nga weeyimiridde kitegeera weeyimiridde kati saawa zino tebakyasaddaaka nga beekwese wekuba kusaddaaka nga waali mu gaali bamusaddaaka nga baleeta ekibozibozi kitegeera ekirala eno zino gaali zibaawo kukola fujjo eri abantu okubba abaana abo muli babbi abaana bali ku gaali ate bo basigala bakeera ku makya kukola training kuba punch. Omuyimbi agamba wanika emikono ebiri mu bbanga bw'oba onyumira byennyimba ng'eno bakukyekera ogenda okuzza emikono wansi nga buli kyolina mu mpale kigenze kati yasama okitegeera birawo sumagizi. So ebintu ebito webiri mu Uganda mubba obulediyo ife Katonda yatusitudde mu gaali nzibu ze tulina okulwanagana kuyita mu kusaba n'okusiiba mwine gaali n'okukuba anti kati ife byetukuba. Walabye grand entrance ya alien skin mu nkuuka baze bakasuka n'omuliro mu bantu ogwaddala nga gwokya n'abantu omuliro ogwavudde mu geyeena kati ate mwe mulimu mugamba nti yagujewa. Walabye omugo gwe yakutte spiritual father we gwe yamuwadde n'ekyambalo kye yayambadde kyakoleddwa mu mbugo kuliko n'obuwanga skulls n'omuggo nga guli wagulabi. We call it art, creativity. You call it what? That is art. That is being creative. That is part of entertainment. Yes. And for us to cheat, that was a grand entrance. Amayaba yimbi abo olina okuteekawo ekyenjawulo ekifuula omuntu enjawulo ku bantu abalala. You understand? Kankubuzeeyo ekibuuzo. Nze wendi okuddamu. Omuggo wabaddeyo ng'agukola. Teri kye nabaddeyo ng'akola. Gukwata oguposing oguzooming ogulabe bulungi. Alien skin omuggo gwe yaze nago mu nkuuka. Gufaanana gutya? Abba agenda kitukolera. Kambuuze omuggo n'omuliro bikwatagana bitya ne music? Kulaga malala nga Chameleone bwe yajjira mu space suit nazo kuba endongo. Malala yakolebwa mukwano gwange Latifu Madoyi e Kawanda. Gomanyi abantu bameka babadde initiated mu nkuuka emagombe nga bakozesa ogwo omuliro gwe bayuwa mu bantu. Semanyi gomanyi omuliro gwe lwaki ani yamuwadde instruction? I don't know. Lwaki walala teyagenze nabyo? Anti nenkuuka baali bamugano yimbawo nga alina okugjawo n'akantu okireka omukururo okuleka nga bolabe ekkovu eriyita ani notegeera nti ekkovu lyayiseekaawo. Nolekawo obulonero bukangakanga obulaga nti ndi wakabi mafia yabaddeko wano mu Lubiri. Naye ssebo muneno yamukanzeemu. Abaana baalinya abantu mu nkuuka basaalumanya ne bannaalumanya ne bakuba abantu engatto ebikonde mu nkuuka. Nze ninayo neyalokose bamukubye gundi wano musayi alina bandage wano. Era omukulu yatuwa yagenze kunyumirwa yagenze kolaki to enjoy. Bamugambye lwaki olina omuwala mulungi. Muwala ye yamukubiza. Muwala bamumugyeko. Eggaali gye bayita eggaali. Kati kyesimanyi oba muwala byakomekera. Waliwo n'omuyimbi Abeka nkunyumize olaba tonnamulaba Mudra. Mayi bagamba mu Uganda Mudra is one of the silent artists. Takyokooza takola ntalo naye omu ku bayimbi abasinga eggaali kozi yakulira Kawempe awo ate yakolerako wansi wa omu ku bantu b'enkakasa abalina eggaali mu Uganda ba mafia gwe bayita Musta. Yasuubiza Pastor Bujinga engatto n'eggaali. Pastor Bujinga
waliwo gundi gye yasomye nga aluma naga pastor yasomye ki aba bagita haya obadduwa haya yagisomye nga agiruma iyaka naabudu iyaka nastakim nga abiruma pastor Bugingo bakusubize nga tone gari egenda kuno na ku Kanani pastor Bugingo yabadde ku kituti n'asoma nga jerega basiramu nga asomeyo oyo hayo badduwa whatever alhamdulillah ya rabbi alamin olese pastor Bugingo tuli mu byamagaali ate egaali emutunuulidde Bugingo asoboka tasoboka buli bamupisako abeerako akati mukankubulire alien skin ali mabega wa Bugingo chameleon mabega wa Bugingo bebe cool mabega wa Bugingo akati go janti wa Bugingo ye kyafuka kintu kirala oli omusajja mulala buli wamuyisaawo nze mbabulira kadenze ate patrol maaso ne drone nze namuvaako avuga namba alese motoka yetebangako namba namuvaako mu kusooka ffe twali wali mu Bat Valley ffe baatandika mu worship team nze mumanyi gwenjogerako so ebintu ebyo mubireke eyo vaayo tudde ku gaali zino gaali zengamba zino ezaali yeni zengamba mbadde nkyanyonyola obubonero alien bwe yataddewo mu nkuuka okitegeera so it was so evil that is evil and that is evil bwobanga okyanyumirwa music wa alien oba okyanyumirwa buli kadde ng'ocekinga oba oli mulokole oli wa Yesu naye oli gaali ki fangon ye fangon omanyi kyekitegeeza ndo kinoonyereze kitegeeza jakifuna kirasikikeberako onyonyola ndowooza nawe oli wa fangon nze fangon siri juzi waŋŋamba mu kiripa eri nedda taata oli buki sigwe waŋŋamba walaba bubi nawulira bulungi nakanalimu otulo fangon nayo omukwano gwange omba mwita chifu medi gwe sooka okyekinga awo kino tekiggwayo kiri efango is a small flag used to soldiers and serve to mark their position bwe kityo bwe kitegeeza okakasi kinoonye bulungi fangoni kitegeeza ttiimu y'abasirikale abamagombe abasirikale baki bamagombe Ibula Kabadia komanda mudogo coach Kerement sibiri mu bitibe bya wagulu ennyo mu kinonyi abe abategeera wandike ekigambo abe kwata kamera Ibula Kabadia komanda mudogo coach Kerement una abagambe wandike ekigambo fangon ku Google ojja kulaba kye kitegeeza Niyeche nazudde abe bakomanda mudogo baka bapika muka na mayirungi buli lutalo olubaawo bakomanda mudogo gye babulira we wakwata ali yetu sikini waneno kumusiba sadda mukulaba ku Ibula Kabadia komanda mudogo kikere neje baba kubye babadde wanagaza kibanda kawaze nyumba enga kanga akima bele kweka wabana abo temusobola ntalu ante emisana baba balina okuddako ewaabwe kubanga okufango ninga bali amayirungi njukira basuze mu kigunde mu mpere festival si mu mpere basuze nga beetulula mu bivulu ono fango n'abadde n'abaana nga 100 batambula nabo nkuuka aleta bus yajja kutereza nkuuka okitegeera kutereza okubba biterezemu naawe ngamenti ajja kubba nkuuka no ku initiating that spirit was supposed to be initiated naddala nga mu bwakabaka waliwo ebintu ebiri secret bye mutasobola kutegeera n'abagambi waliwo ba spiritual fathers ba evil bali behind these people ate bano ba spiritual fathers bayina abantu mu government mu basirikale everywhere okitegeera era bwayogera sebo
ddoboozi ligendera ddala w'omukulu akati mwe muve mu bintu bye mulimu mulowooza muli mu misaago mu bato okitegeera and the spirit the spirit which spirit is that omwoyo ki guli awo gufugira mu abo abayimbi gwowoolaba Mayanja family bo baakola dda Fangoni okyakula Mayanja family bali bangi and they are not being played for si bantu bokusaagirako bonna tebasaagirwako okitegeera era gwe obanga olowooza nti oli mu kuzannya oli mu mbugu oli wakabi nnyo gwe Fangoni kyokola withdrawing from the battle. Ate nga Fangoni boss yagambye Palaso jangu wano ku Fangoni ofukamire weetonde bw'otajja ne weetondo ogenda labe ekiddako. Palaso Fangoni boss mulwana Patrico Palaso yaliko muzigaali z'aba bano Tupac oyo mulenzi gwolaba nti alinga fala talina nnyo maanyi tutandika ebyantambi yatulimbye ensi neewuwo newawa si ono Chameleone omuntu agenda amuddako yamusindika America for training kati gwe tonaaba kumanya ebintu biri secret omuntu agenda kukwata oba ye Leon Island oba just amuddako yagenda na training wa America muzigaali ziri international ye abalabu bazzi ye yabadde tasobola kulwana ne Alien naawo mwamukubyekubyemu awo katonotono naye ye n'akulaga nti agenze. Oba oli tiimu Mayanja family nga nze sirina tiimu ndi pastor naye ndabula abavubuka oba oli tiimu ki oba oli tiimu ki naye ngezaako kubalaga amaanyi we gali okitegeera eri family gw'olio ki oliomu n'abavubuka abo oli ogu ate woosula musula mamawo baanabo ne mukyalawo abaana okitegeera akati gwe weefuula nti kubanga oli initiated bakuwadde ebiragiro n'oyongeramu amazzi go oyo ayongeramu ddala olisukulumye okitegeera bigenda kussa abaana bigenda kussa abavubuka naye era kamufe kubanga mu ekyo kintu kye mulimu kya sitaani kujja kuba n'otegeera n'okibuukamu ojja kuba n'olokoka naye bw'obanga tokibuuseemu nze nkulabula anytime sitaani akimagwe buli ali mu gaali oli supu ya sitaani oli kamere kazanyisa bwati ng'omwana bakuwa akagino okakonako bwoti naye nga saayo n'okalya temwefuula nti mwe munywanjaga ba anirule mbu muli akakoola Mayanja family yasukuluma ku ekyo bo bali international drugs ze bakozesa ziri international mwe muli ku bukoola bwa Uganda mulumi omudda amanyo gakutuse okitegeera nze sinna muntu gwempagira naawe Palaso tewakozesa kirungi okulumbisa ensuulu omunno amajambiya emigo amayinja n'emmotoka emu badde bagikumya omuliro lwakuba akaliro ke bakoleza kadde kakiri kazikira badde bagenda Georgia ensonga eriwo eti tokyokozanga munno ng'ali ku stage oba omumazeemu oba omugobera bakasitoma okitegeera si kirungi muno oba omugobera ki abantu lwa nsonga lwaki nti oba kuinitiatinga nze nkubuulira nze mmanyi everything kubanga magombe nga manyi kyendwanyisa bakuinitiatinga bakulangira wiiki egyo n'ogenda wali ku freedom ki yali Freedom City n'ogikuba ono yali ku cricket ki over ne love fest okitegeera nerokesala fe ya rabbi okitegeera
kakati gwolowooza nti bwe mamala ku initiatinga ne bayita emisimu gyonna ne giyisika abantu ne bajjawwo abamu ndowooza baalwala abamu bafuniramu in fact ekyo kivulo kyaleeta obuzibu ekyatta kyali kirala ekyatta abantu okitegeera gwe nolowooza nti omeze mampaati oyo gaayino akubala step ono ye talina na buzibu bw'amaanyi buli awo naye gwe wabitandika gwe tutunulira bulungi lwaki nti lwakuba spiritual father waakuwaga nnyo okitegeera ani spiritual father oyogerangako oyo gwotatuwe amumanyi zanagamba wano soogera amanya g'omuntu kankuba akamanzi sigenda kubyogera nedda ssebo sigenda kubyogera nedda sigenda kuleka nze mmanyi bantu beenwanyisa wano mu Uganda ku viivi mu kusaba mmanyi okitegeera ate lunaku lumu ebintu bijja kuyiika ebintu byabwe biriyiika ebyoto biri wano mu Uganda bijja kuyiika nze mbagamba guno mwaka gw'okuyiwa ebyoto biri ivo mu Uganda wano ensonga lwaki balwanyisa abalokole mmanyi lwaki batulwanyisa simanyi mubakyokoza okukyokoza mubeere ku butuuti omuliro gwokya amasabo essabo lya muno kyali yakinga litagambako omuliro gwokya esinagoga mweyita yera sindikako mayembe gaje gasobyeko abayimbi bonna abayimbi gasobye ku mukyala musumba yera sindikako mayembe ne mumbeere eno sindika omuliro musabo lya gundi sindika omuliro musindika emirire enkya n'eggulo kati kabalwanyisa kakati abantu mwena muli mweno fujjo abakola ebintu eno bwobanga okyayagala bulamu kusaba okiveemu sawa yona kagwambugu yes ntiimu ya Palaso ntiimu ya abafangoni bwobanga ompuliriza nga tovumye kubanga nze mmanyi bulungi omuzimu gukuwaga n'ovuma ffe tugimanyi mu comment section eyo mizimu gituvumirayo era bwenjogerera anytime ojjagira kugaba level yes naye nze kyembagamba kiri bwe kiti mulokoke ffe tuli eno tuweereza Katonda munyumirwa naffe tubeetaaga eno mujje mujoyininga eggaali ensabi egenda kuwininga emyoyo eggaali esabira eggwanga kubanga mu generation eno esituse naffe mwe tusitukidde kakati ojja kusanga ffe Katonda basitudde tuli batono naye mwe muli ki bangi naye bw'obanga olabye nti bino byenkola tebikola ki tebingasa oba byenkola bifu oba bya sitaani kyangu nnyo olugi luggulwe kitegedde jangu olokoke esooka onbuulire kiki kyomanyi ku Palaso kyemumanyiko ekisooka mutabani wa Mayanja ekyokubiri yayimbako wano mu Uganda nayimba olumu ku nnyimba nga bwolukuba ennaku zinayomba balitatingisha nga yeyita Lizard era bwemuyita Lizard alwana nagenda mu America endongo bwe yalema nagenda nakuba ekyeyo mu America eyo bamusibira naye oko mu kkomera simanyi kyamusibya oba fujjo yabeeranga mu gaali kyendakugambye yali mu training then bwe bamusiba nakomawo mu ggwanga Uganda era bwe yatuuka nakola kolabo ne Drive luyimbo nalaba amaaso ayamatafumba awo natandika music career empya neyegatta ku Shiba Jeff Chiwa ne bakola team Good TNS ne batandika nayimba kolabo ne Shiba awo naavaayo nakola team Good Music nakati ne wano wali leero mwana wa Mayanja mama we bamuyita Prosiani oyo mukyalo beera Prosi Mayanja muzibu nnyo no ku baana be ku baana be ayiwawo omubiri era agambirawo oyo Daaga takuba anti bamugamba Daaga yakubye omuvubuka Daaga ye Wizo nagamba Daaga takuba bwatyo Daaga bwakukuba alina okufuula chapati owulidde statement mama gye yakoze sibula tujubisa kati banange tuli mu kugula
akatuuti mwaka guno twasimbudde tulina crusade 30 emu Sentema nga mwezi guno gugwako Giwagire eyokubiri egenda Semuto omwezi guli nga gugwako eddako egenda eyo mu East Munda eyo gye bantu temukyale nnyo eyo era manga spiritual purpose everywhere so sobola kuwagira tugula akatuuti we tusokedde sogedde ku ki twavu Katonda yatuganyi kuddamu kupangisa ebyuma kye batukoze tetugenda kiddamu so njagala kusabira abo bantu bonna bw'obanga oyagala kusabirwa oba oyagala kumbuuza ebibuuzo kuba eyo namba eri 0746182241 eyo ojja kunfuna oba onsindikira WhatsApp nga abantu bonna bwe nga bansindikira nga tusabira wamu tulina ekyoto office yaffe osobola kujja n'osinkana awo nateete ne mu counseling n'okusabirwa Mukama abanjagalire tusabe oba sooka osiibule ensabe oyinza okwonoona essaalayo kale katusabe Mukama tuleeta eggwanga Uganda mu maaso go taata kitange taata bintu byonna bitambula gwewe kosobola kugonjola zino ensonga Yesu otusitulidde mu mulembe guno mwononefu n'otuteeka mu nfo okusabira ggwanga n'okusabira abantu n'ebintu byonna ebitambula mu ggwanga tuwa amaanyi naffe tusobole kubeera nga bye tusabira nga biyitamu nga ssaala zaffe zikola Mukama nsabira abantu bonna abali bubi abawambibwa emizimu Mukama taata kitange gibajjeeko mwaka guno leka mwaka guno balabe ekisa kyo balabe amaanyi go balabe obuyinza bwo balabe omukisa gwo gulawo amakubo amapya Mukama bizinesi zaabwe zikole bakole sente mu linnya lya Yesu Kristo Mukama nsabira abantu bonna abawagira ku crusade zino abawagira n'obuweereza bwa spiritual purpose ne Export TV bawo omukisa bawo kuganja bakulakulanye mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amina bye bye Export TV to the world.